ya program ya Omudaala tukomyewo nate tuziri ku nsonga za ttaka bakuwuliriza otegeere osobola okulondamu. Kanso Nakamanyi obadde otubuulira ensonga z'Ebugadu ne Kayunga eyo ngeri gye muzikuttemu ogambye mulese abakyala n'abantu abalala bategedde okutegeera simanyi kye bategedde kubanga abantu ba bulijjo abasinga obungi mateeka gagenda okwewunzika nga be bakyamu nadda ku nsonga z'ettaka. Kayunga ogambye nti mwaleka mubategeeza ettaka kati ngeri ahamu kitegeeza siri yaabwe awo mukola mutya oge tubawadde amaanyi kiringa bwe mu encouraging abantu nti muganye ku ttaka ly'abantu. Nedda sebo presenters kye tukola wabula mu mateeka tuyina kye tuyita wabawo registered owner n'ow'ekibanja. Ow'ekibanja bw'oba toyina kipapula omanyi ntudde ku ttaka ly'amayinja kiki oyina okukola okusinziira mu mateeka oyina okusasula mayinja ki obusuulu. Kati mumaze omutegeera nti landiroodi waffe ye Hamu munoonye Hamu mumusasula obusuulu. Hamu bwe mba temumufunye gundi gavumenti yakigondezaamu nti bwe mba okuba muyinza olunoonya landiroodi ali London mugenda mujja munamunoonya Kampala yonna nedda ku sub counties wano basasulirawo ki obusuulu era babusasulwa ne bakuwa receipt nti osasudde obusuulu olw'ettaka ly'oliko bwe liti ne bwe liti. Nyini ttaka lwalijja n'alabika na ali mu bbago bako nti tubadde tusasula obusuulu mwabuwaani twabutwala kuki ku sub county. Ku sub county tubeerako nti oba CDO obaani asobola ovaawo naye era wajja kujjawo omulala sub county tebawa busuulu Hamu najjiraawo oba in case Hamu yeekwese oba tovaako ku ttaka gwenga munamateeka. Amateeka galina ekirala kye gawa era okuprotectinga abantu bano ab'ekibanja kye tuyita bona fide occupant. Ti omuntu singa yali amaze ku ttaka emyaka 12 nga ssemateeka wa Uganda wa 95 tannajja nga tataaganyiziddwako tewali amugobyeko. Ttaka lya Ssebaggala lya Hamu tuwaani ne batataaganya mu ngeri eyo okwogera ebyo myaka ne giwera 12. Awo njagala mateeka ombulire beebuzaabuza tetumanyi lyani myaka nigiwera 12 ne bazola nti ali Hamu wategenda kati muveeko ati tuvaako tumazeeko emyaka 12 musasuddani tewali lwakuba etteeka lyaga kuyamba abantu awo njagala oyambe kwa waliwo abawaga kati. Waliwo abawaga naye nga kiri nti bw'obanga omuntu tomumanyi olina kusasula busuulu ku sub county. Ebyo byogamba mbadde simumanyi kati tebikyakuwonya kubeera gavumenti n'okuleeta kino yagezaako okukendeeza ekyabantu yadde bagamba landiroodi simumanyi mbadde simulabangako nti bw'oba tomumanyi genda kuki kugombolola gy'oba osasula obusuulu bwe. Obusuulu bwa mmeka? Obusuulu kisinziira ndowooza kati luli bwabanga bwa 15 naye kati 15 tezikyalimu kantu. Kampala 5. Bana 15 ntono omwaka. 15 ntono omwaka. Kati ffe kye tukubiriza abantu mu kubasomesa muno. Tetubagamba nti wenywereze ku ttaka libeereko nnyini waalyo tomumanyi nedda. Bw'oba tomumanyi tandika osasule ki obusuulu bwe. Kuba ettaka siriyo teriri mu mannyago. Kati ntandika kati ng'emabega mbadde siwa n'agamba nti era obadde tobusasula. Ezi challenges ziri mba. Yes, challenges we ziri naye byonna tubasaba okutabagana kubeerawo era tusaba ak'obuntu ako kabeeremu nti wadde ettaka libadde liri emyaka n'emyaka naye okugoba families 10 ku ttaka si kituufu. Kati nja kuwako for example case waliwo case yali wano ekyebando baali bagoba omukadde emyaka 8 naye abedde ku ttaka eryo okumala akabanga taata waabo abaana yali yamulekawo okulikuuma okulirabirira baana ne bamugamba ekiseera kituuse va kuki ku ttaka lyaffe. Omukyala oyo yeekubira enduulu nga tuyita mu bakyala kati shed kye yakola twatraininga abakyala ku byalo kuba shed tegenda kubeera buli wamu naye twatraininga abakyala bano ku byalo be tuyita balandi monitors nti nabo bennyini bagenda ne basomesa mu bantu ate wabaawo obuzibu bwonna obuba buliwo be basookerako ne baregistaringa ne bagende wa chairperson ne bagoberera emitendera egyo gyonna paka okutuuka ku district okulaba nga omuntu oyo ayambibwa. So baatuukirira omukyalo oyo land monitor ne batukubira ne tugenda ne tuyita landlord kirungi naye yali ayagala okuwuliriza
n'atuula n'omukyala nga mukyala ono mukulu akuumye ekitundu kyammwe mubeeko kemukola ki kemumuwaayo. Anti wabeerawo n'akuumye okugamba nti kyonna nkyetaaga kuliko ebijja bya bba wange eka zange 5 zonna nzeetaaga ono nannyiniyo ng'ettaka lyonna talina kaafunamu wadde n'akamu. Ekyo nakyo kibeerawo naye mu kuyita mu kutabagana kuno ogenda okwesanga ng'oluusi bafunye enzikiriziganya nti obadde ne acres 5 naye kati nange nga landi loodi kantwaleko 3 sigazaako naawe 2 n'ezirimu ki n'ezirimu amalaalo go. So kati ekyo kye tubakubiriza okutabagana okwo oba n'ogamba kale obedde ku ttaka lino okumala akabanga n'essaawa etuuse ettaka lyange ndyagala mpa ssente bwe ziti oba si kyonkuwa zino gwe okole ki ogenda oveewo. So okutabagana okwo kwe tukubiriza buli wamu we tugenda okulaba. Baveterani oli batuwadde scenario n'agamba nti abasanga mu kkubo n'abagamba mwe nno nendoza bamusekerera busekerezi mwe no gavumenti bwerivaako mwe nenge etteeka ligamba nti kasita ogenze kutaka nga mulimu bukyamu tebirimu mwe tebirimu nti werivaako muwa amagezi omukulu oyo aleme kusobeza mu ofiisi. Omukulu abagezi gemuwa akwatagane n'abaveterani bakkaanye oba bateeseganye balabe engeri buli omu gyakola ki gyakifunamu ku ttaka eryo kuba buli omu alibeddeko ate kye tugamba ekya limitation period ebeerawo ey'emyaka 12 era egundi eno yateekebwawo okugira okukakkanya bano ba busenti landlords. Omuntu obeera otya n'ettaka lyo n'omala emyaka 12 nga tolirambulangako tomanyi kigenda mu maaso eri tomanyi kigenda mu maaso eri. Anti kaakati mu situnaali yeeno nze njuka abaveterani bajja nabugu ne babebakawo veterani oba manyi nakamanya baba baki abaaliko abajaasi nga bekyayi banyiiza kaakati ojja obbaga muveewo bannange muveewo osobola obbagamba obalumba kaakati abo landiroodi ye gavumenti CCC teyabagamba nebaleka emyaka 2 mu giijo okyayinza obbagambako nti mukole eki kisoboka tujja kuddira otubuli kisoboka kisoboka kisinziira omuntu engeri gy'okoze eki waliwo n'abatuuze ab'omu kibe zone abo batuuze tebawulyanko nti ettaka lya CCC tekibanga nawo ate CCC obudaala buli eyo bajja kola lisinsi era ebasaba ssente ku ssaawa eno bagende muveewo. Kati aba CCC ekyo tubasaba batuukirire abantu bano nga bukyali kuba buli mwaka ogweyongerayo ekintu kikyuka buli mulembe ogweyongerayo. Kati abazadde bajja kuva mu nsi balekewo abaana bawandiise n'amalaame abaana basikire ate mutandika obbagamba mujje mukole ki muveewo. Kati kye tusaba mugende okusooka musomese abantu bano oba tusobola okukwatagana ne shed tusooke tusomese abantu bano then oluvannyuma tutuule nabo tulabe engeri gye bayinza oba balina kwegula oba kusasula busuulu kyonna kye muba mukkaanyiza naki n'abatuuze. Programu ya Omudaala tukyagenda mu maaso okutunula ensonga nziriza mpeera omusajja ono owa Kayunga yatubulidde challenges ebigambo biwulidde ebya Nakamanya osobola bya applying e Kayunga naye era wadde babikozesezza Kayunga tateredde wali abaagula nawulya ko munnamagye omwe yagula nakati bakyagula na mu kooti era Kayunga tateredde buseera ensonga zonna za ttaka. Waliwo nedda minisita Nantaba bwe yayita naga president abagambye nga bibuuse nnyo namwe bibabuuse bigenze wa president bwe njagala awo gwolaba enkola gy'agamba esobola okuyamba ku kizibu kye muyina e Kayunga. Okwebala nnyo programa yes nga bw'ayogedde kasita sides zonna zikwatagana esobola kuyamba okujjako nti olusi okufuna consensus kyekizibu yes naye bwaba bakozeseze enkola eyo eyamba naye ate olusi nabo bantu ba bulijjo waliwo olusi ng'osanga omuntu azze n'agulaawo nga bakimanyi bennyini be bamuguziza naye ne bamusaba nti katubeerewoko nga tukungula ebintu byaffe olusi babeerawo for some time ate oli bw'ajja kukozesaawo jjukira nti ettaka value yaalyo bw'ogula leero $2 million enkya zibeera 3 mu ddakiika 5 nga bw'oyogedde yes kati olusi omuntu atunda awantu $2 million
kati nagamba kankungule ebintu byange nkole ki nveewo aha agenda kumaliriza ate wano we yatunda bbiri oluneiba we kati atunda 5 anagamba ye kati nasigala nga yes ayagala kuvaawo naye nga waliwo kire bakiyita mutima gule omusajja yanziba kati oluusi conflict zivamu ebyo so kisinziira tusooka tulina kunoonyereza exactly ono kiki ekikola ki ekireeta conflict eyo oluusi agamba nyongeraayo kati olinga neiba wange bamuwa miliyoni 10 gwe wampa 2 nejjukira ebizibu tebyali ki tebifaanagana oli gwe wali oyagala kuvaawo ng'olina ekizibu kyo oluusi conflicts ezimu zivamu ebyo kati oli solution zaawa kubiri zikola abakyala bano okubeerawo bayambe bano abantu bo bakkiriza okuwuliriza yes abantu bakkiriza okuwuliriza okusinziira ku shade kyeri mu kukola actually mbadde nkusaba abankuyiseemu negundi land institutions bwe tukola kubanga kati nga bwagambye ku by'abakyala jukira the government of Uganda yagamba nti buli district land board yonna at least a third of the members balina kubeera abakyala kati abo bebalwanira abakyala ku land board bw'otuuka ku area and committee tugamba at least 1 member alina kubeera ki naye abangi bw'obagamba 1 member waliwo honorable yambuuzako naye Vincent ogambye 1 member lwaki temwayogera 4 or 5 jukira there are 5 members naye nga kirikiriya kigamba at least kitegeeza nti ayinza kubeera omu bayinza kubeera babiri oba akakiiko konna kasobola kubeera kisoboka yes so kati bagamba nti at least 1 member kiba kitegeeza nti actually fanga abasajja oyinza kusanga ne committee we are not entitled kubanga bagambye at least 1 member kitegeeza akakiiko konna kayinza kubeera ki kabakyala so singa abakyala baba bakyejjumbiddemu nnyo jukira abakyala lwaki tuli nnyo ku bakyala abakyala bebakozesa ettaka okusinga ffe abasajja yes ffe abagula ettaka most times osanga ng'omusajja ya planning tugule ettaka wano naye na bw'oba oliguze omukyala yasingayo kukola ki so singa tuba mu consensus ze tukola zonna nga n'abakyala bali involved bonna maybe awo tuyinza kugonjoola bulungi ensonga okusinga ffe abasajja okubeera nga twenyigira mu buli kintu kyonna mpeera omukulu mayinja omukyalo omulidde byayogera badde olina byoyagala okwogera awo njagadde okusimba ennyesira ku nsonga ya busuulu nsaba okutegeeza bannayuganda naddala bannakawempe ti ensonga ya busuulu tugitwale ng'ensonga etteeka ligamba mwami Kizito ti singa abantu babeera ku ttaka lyokumala ebbanga nga tebakuwa busuulu osobola okgenda mu kooti n'ofuna kooti order n'ebagoba ku ki ku ttaka nga tebakuwa busuulu kakati kooti wemala okuwa mwami Kizito order ebagoba ku ttaka bano ababadde ku ttaka basobola babawo obudde okwekubira enduulu mu kooti tisebo tubadde tetukuwa busuulu olw'ensonga ABCD singa omulamuzi akizuula nti ensonga gy'owadde ya muzinzi akulagira okwate waliwo kiwayogedde nti singa malako emyaka 5 nga siwa kooti eragira oyo eyewozezzaako n'emuwuliriza nti ddira emyaka gyonna gy'omaze ku ttaka lya Kizito sente ezo zonna muzigatte ozimuwe musobola okutegeeragana ne landlord ono abadde akulopa mu kooti nti obadde omumanja obukadde 3 nsaba nsooke nkuweko obukadde 2 akamu nkakuwe mu bbanga bweriti era nsaba abantu bonna nti ensonga ya busuulu ng'oli ku ttaka ng'okimanyi siriryo tukwegayiridde kwata ssente ogenda osasule busuulu ne bona omusasula mpola nga gwe wadde landlord tomumanyi kwata busuulu omukole ki bino ebyogamba nti buli ngende wa landlord omutwalira ssente angobesa mbwa etteeka liri very clear gwe ofuna obuzibu bwonna mu kusasula busuulu bwo butwale ku ggombolola ffe aba Kampala tetukozesa sub counties tukozesa divisions togenda ku city hall wabula genda ku division okwate ssente ezo emitwalo 5 oba 2 oba mmeka ozisasuleyo bakuwe receipt kati landlord ono walijjira mu myaka nga 2 omugambe yanze ssente zo mbadde ezisasula era tugende ku ggombolola tuzisabeyo bazikole ki era ne kooti ekwejjereza tesobola kugoba ku ttaka tulina department gye bayita ya DFO division finance officer bwazi receiving baziteeka ku account ya KCC era baziwa narration entuufu nti zino za busuulu ono yazireso zisasula olwa ABCD ne bakuwa risiiti yo gwe gyokola ki gyokuuma
kuba etteeka kyerikola ki kyerigamba okusinga okwewolereza nti ze landlord simukola ki simumanyi. So ensonga eyo mbadde nsaba tugitwale ng'ekikulu. Ekirala Mwami Kizito tulo esinga otuyamba ennyo mu nsonga z'ettaka kebeere kooti yawo mu nsonga z'ettaka bagiyita mediation, okutuula okutegeeragana. Era kyova buli kooti yonna basooka bagamba nti musooke mukole ki muteese ensonga z'ettaka mwenna abeekalakaasa ne mukola mutya ensonga zisooka mu kuteesa. Awatali kuteesa tebiggwa. Ne kooti ne bwesalawo neegamba nti mayinja wano watuulawo mu bukyamu vaawo, awo tugenda mu biso. Kuwola nzoga nze maze wano emyaka 3 abaana bange mbazaalidde wano n'abaana baba bakuze olwo bagamba mutugoba tulagewa nga nabo bagale tujja kuvaawo. Ekivaamu nga tabbu ekola ki ejja. Kyova olaba tukubiriza nnyo abantu mu nsi tukozese ensonga y'okuteesa. Ekirala Mwami Kizito tulina abantu abagaba ebintu. Mwami Kizito nyiza okuba ndi mutabani nga nkwagadde onjagadde nze nkuleetera kututa olweggulo bw'olwala nze nkujjanjaba kati time neetuuka noga amayinja nkwetaagamu waka ku Sande nojja nonga amayinja omanyi olaba okuva ewambogo wali we baziika gundi numbu n'okudda wali ku muzikiti n'ogenda ku Wamala Gardens nkuwaddewo. Oyogedde bwogezi olw'okuba nkusanyusizza nina empisa abantu banjogerako bulungi towandiise. Mayinja netandika kuzimbawo bizimbe byange era nga ne baganda bange bandaba. Mukama n'akujjulula mu kukujjulula akujjulula tusigazzaawo ndowooza decimal za 3 ku baana 3 ge wazaala naye nze jjukira wampa yiika mmeka baganda bange nga bagamba tekijja kusoboka gwe mayinja obeera otya ne yiika 2 ogaba n'otya tibanange muzeeyi yampawo nedda waweeresanga wano obutabi kibiki muzeeyi yampawo oba yakuwawo kyekiraga wagulawo buta ozala okuba muzeeyi wamubuzaabuza tetujja kukkiriza naye ng'ekyamazima muzeeyi yakola ki yampa naye tewali bajulizi tewali buwandiike. Kyetuva tukubiriza bannayuganda ne bannakawempe ddala gye tuva baatusomesa ekigambo kye bayita gift deed. Gift deed kye kiwandiiko omugabi kyakolera oyo gwagabidde bamu ebyo byonna bikwata ku kifo kyamuwadde ddi lwamuwadde embeera gyamuwaddemu ababaddewo ne bakisayininga ne kidda enkwawa. Kati gwe bawadde gift deed eyo nkusaba okole bino wammanga gyokyemu wako taata wasigaze kopi bamanyi otereka ebiwandiiko byabwe eyo mu ssanduuko sigazaako kopi kiyamani w'ekyalo mutwalireko kopi aliwo twalirako taata gundi ow'Emityana twalirako taata gundi ow'Ekiboga twalirako ssenga gundi ow'Ekiboga ne mu baganda bo mubaamu gw'osinga okolagana naye muweeko kopi. Singa bitabuka mu maaso eyo ekiwandiiko ekyo bwe kivaayo tebakugoba. N'ekirala okulaama tufunye ebizibu abantu tebalaama batya kufa. Naate Mwami Kizito mpadde ettaka kuba etteeka litugamba nti ekintu kyonna omugenzi kyaba yawa omuntu mu bulamu tekigabwa. Kyokka ate omuntu wamala okufa Mwami Kizito nga bagenda wa administrator general wali waffe ku PS waggulu ne bagamba yalaama bubi. Ayinza okuba teyalaama bubi anti baba nti kyebawuza nti yalaama bubi. Kyokka ate mu ddaami taata teyampandiikira nti awo mayinja muwaddewo. Bwe batuuka okutuula mu meeting wa administrator general bakola inventory y'omugenzi n'ettaka taata liyampa ate balikola ki baliteekamu. Naye singa taata mu ddaame eri yali yakiteekamu nti ettaka ly'omu Australia wali awali Bukedde mu ddaame awo ne mayinja namuwaawo kiba kitegeeza baba bakola inventory ya mukadde wange awo tebakola ki tebagaba. N'ezimu ku ntalo ze tusanze mukadde w'omuntu yamuwa ekifo kyokka ate tugenda okukola inventory wa administrator general alinawo bakola ki basaamu awo ejjambiya n'emiri nga bikola ki bivaayo. Kati awo obuzibu si bwono yalaama atalaama buli kufa abasigadde okwagala kakati kubanga ayagala n'ebiramu babiwakanya kati jjawo ani yabikola ebyo bakikola mu mateeka kitegedde bamu science oyo waliwo obutategeeragana obwo. Nze ngamba okulaama kwandigwerekeddwako ebintu bingi okugonza embeera abakyali abalamu kye balaba. Fact kyetugamba Mwami Kizito ennaku zino campaign gye tulimu tulina formats ez'eddaame ze tugenda tusomesa abantu. Eddaame kiba kirinemu. Eddaame netukati nga bwe tutudde wano eddaame kikyuse ekiraamo nga bwe tutudde wano tugenda kusomesa bakozi ba Bukedde engeri gye bakolamu ekiraamo ne tubakuŋŋaanya ne tubawa copies nti etteeka kubanga etteeka era gye liri erigamba nti okiwulamu kisobola okuwakanyizibwa
abannaffe kye batakkiriza nti kisoboka bo balowooza omuntu bw'afa ekintu kye tekikoonwako ekiraamo kisobola okuwakanyizibwa mu mateeka ekiwakanyisibwa kyonna lwa nsonga batya bayinza okukijingirira ekyo kimu oba ekyokubi nga tekyawandiikibwa mu butuufu. For example oyinza okuba ffe gw'otuzaala ffenna naye nga by the time wewandiikira ekiraamo ekyo wali tonnazaala mmire kati mmire bambi omukisa ne gutamukwata kubeera olaba bw'ova mu nsi nga linnya lye terikola ki bagenda okusoma abaana baki nga takola ki waddemba okudduka mu kooti n'agamba ssebo nsaba ekiraamo ekyo bakisazeemu paka ng'erinnya lyange limaze okukola ki okulinnyako awo nga tugenda mu DNA nga bakebera mmiri oba ddala mwana wa Kizito bwe bakakasa nti wuwe nga tujjulula nga ne ku by'obugagga by'omugenzi bakola ki bakuwa ekyo nakyo wamunyiza n'akubuuka ekyo singa nze nkebera era nsobola okwekubira enduulu kubanga etteeka ligamba oba olimanyi batolimanyi omwana kasita aweza emyaka 18 bakuba tetuligoberera omuzadde tamuyinaako buyinza ate era talina mmuwa waddemba okuwa abalayi n'amubuuka asaba ne 18 aba mukulu government of Uganda ateeka bano bebagawandiika awo bakola ekyamu oli muna Kenya mwami Kizito omwana omukwano myaka 18 tabanja singa ddala nze mbakuzaala tabani lyo 18 gagenda kasali bali amala okusoma era lisobola okudduka ne lyekubira mu kooti enduulu anti yo administrator gye n'atugamba abaana b'omugenzi bonna kasita bamala okuteekawo ba administrator for example muli ba administrator mayinja yava mu nsi bagamba abaana b'omugenzi regardless of whether bamugoba mu kika so long as is a biological son of the deceased tebafa ku byaliwo mabega era mu nsi muno tetuyinaamu tteeka ligamba nti obuzaale bw'amayinja bunaabeeranga terminated muzadde we olw'okuba amuvumye ddi obuzaale lwe butabeera butuufu nga si gwonzaala mayinja bannamateeka bojja ovuganya naye kale byonna byonna obituwa lwa kutugonjola nsonga ziri ku ttaka nga sinaana ku muwala okalaka wayogedde nti omuntu abeerako atya ku ttaka emyaka mingi nga temumugobyeko ng'abaveterani nabadde mpuliriza jjajja yabadde ayogera ku nsonga jjajja musajja wa Uganda president yabadde ayogera ku nsonga y'okgoba abantu abali mu ntobazi n'agamba mu bunnambiro bonna abeesenza mu ntobazi bagenda kola babagobemu omanyi gavumenti eba n'obuyinza bwayo mu ngeri emu oba ki oba endala naye ffe wetugambira abantu bw'oba oli ku kifo kyonna nga kyolimu tekirimu mu mateeka fuba okulaba ng'olongoosa obusenze bwo kati ng'aba Buganda Land Board genda mu ttaka lya Buganda weewandiise bakutegeere oli ku lya Kereziya genda weewandiise mu Kereziya bakutegeere oli ku lya CCC kale ekitono ennyo oba tosobola genda ku State Hall jangu mu area land committee ya division yo oyogere n'abakulu bo balabe engeri gy'obusobola atamanyi nyini era genda mu ofisi y'ebyettaka bo bakunnyonnyere ffe mwami Kizito tulina obusobozi obusobola okujja wano nsobola okujja wano n'essimu yange ne mandi n'ettaka lya Lwanga nenfunawo coordinates nenziteeka mu computer wali computer nendaga nti lino ettaka lya mwami Masiyari gwe obukugu bw'otakola ki fate bwe tukola ki kubwerere kubwerere kayimpe ettaka lingi liryawo bamanyire lya mugenzi abantu bangi tebamanyi nanyini ttaka kale litabula ate nekyokubiri n'akasembayo history w'ekifo bannanga abatuuze nga tonnagenda mu kifo yayogedde ku due diligence Mr. Kayunga tuyina kati for example ewambogo fe ababeera ekawempe eryo ettaka lyawo sooka ogendeko mu maka ga wali eryo ettaka lyali lya Nuwumbogo kawempe moziri mu 5 awo baawaawo Sheikh Semakula omusajja omuyindi yamuwaawo yali ayagala basomesezeewo abantu obusiraamu nga tonna bakola due diligence ogenda okugula ekintu ng'ogulidde ddala ekintu ky'otegedde naye bannange tulina obuzibu mponzikane kino omuntu agula alwala obulwadde bw'okugula n'atunda n'alwala obulwadde bw'okutunda tebaagala kumanya kirala kasaba ne sente pressure era kye bakola ekikola bagula ebiyaaye nebyemiggo abireetangaana bijja kiro kati abantu abamu balimu eddiini agamba wayi sijja kufana ttaka bagenda kunziika mu fuuti bwezi tikandireke n'aleka ekintu kye maliriza mu ddakiika emu ng'owunzika ku nsonga zira teziyinza kuggwa tezisobola kuggwa ssebo amagezi naye nga bwe twakyogeddeko ekyobusika nti mu disitulikiti ze tukozeemu ekisinza okuleeta obuzibu busika ensonga z'obusika naddala omwana omuwala n'omukyala abo bo tewabeebwa
omukyala bamugoba agende wabbaawo amuwe bafumbirwa emirundi 10 nkyogedde bwogezi ekyo nga kitoli afumbira emirundi 5 ekyo tekiriiyo era ne succession act empya yafulumye omukyala we mba mwafumbirwa n'atambula n'agenda n'afumbirwa ewalala bw'ofa akomawo naano bye mwakola nga muli bameka nga muli babiri naye kali kusaawa eno nammwe abaami mufuna naawe omwami bagonzeza ne muba 5 mwena mugabana 20 naawe omwami era omukyala wo bwafa waddayo n'osaba so kati bambi abakyala n'abaana abawala mutulowoozeeko nga mugaba ebintu ekirala ne famire zino tubeera ne gundi mulamu baani muganda wamwe olufa ng'oŋŋamba gende yakuleeta wano afudde genda kwatamu n'abaana b'okoleki ogende so tusaba ekintu ekyo mukikendeeze mwenna abakikola kuba amateeka kati amapya bakusibirawo singa okola ekintu ekyo kale tubadde tutunuulira ensonga z'ettaka tunudde Kawempe ne Kayunga nemanyi wangi nnyo wali ebintu bantu bange abali ebunyolo eyo ebizibu by'ettaka lingi teriyo bino byalebwa nannyini muli kulya public ate mmwe mwegirisiza luno naye mulifunamu kati ssente ez'amafuta naye nga bangi abali ku ttaka nga balina ebizibu bwe bityo tebisobola kuggwa buli ku makya buli lwaggulo tufuna ensonga ezo naye ng'ebyateeka ly'obusika kyo kyagonze n'abasajja kati bagala kuba abakazi bayiga okukola ne bagula ebintu kati naffe tugabana kuba buli kibadde bo be bagabana kati naffe tugabana ku byabwe baba bakoze ensonga si yaabwe bokka kwekusa n'afumbirwe neeri najja ng'agabana ne bagaggawola ffe ne tukogga programu ya Mudaala tujja kuba tukulera ku nsonga endala nnyingi asigala ng'olaba Bukedde TV neebaza okuba nga obaddeko ngobuze bwolina ensonga yonna ojja wano ku ofiisi zaffe za Vision Group n'obuuza nsereko tusobola okujja gye muli ne tukola Omudaala nemwogera ensonga zammwe bakama bammwe ne baziwuliza oba bakulembeze mbeere bulungi mweraba